amannya omulangira Alhaji Kitaka Kabulu Badi chairman w'abakada mu Buganda Senior Junior Cadres Forum ekyo ekibiina ky'abakadogo abali mu nsiko abaleta gavumenti eno. Twebaza Katonda nannyini ggulu n'ensi atukumidde mu buyinza buno. Twebaza n'okutukumira omukulembeze gw'eggwanga His Excellency Kamanda Mukiifu Mukama waffe eyatutembeeta mu nsiko okutuuka ne leero nga kyatutembeeta. Naku lw'enkya tulwebaza Katonda tutuusizzaako bingi bye tutuuseeko nga NRM bingi ebituukiddwako kati wano tulinawo DI okuyigiriza abantu education ebyobulamu byonna birungi n'ebyobulimi tubigezezzaako. Challenge gye tulina obuli bw'enguzi ogwo tusaba Katonda abantu abakyusa emitima. Abantu bonna bali mu NRM abasinga n'aba opposition kasaba yingira gavumenti obubbi bungi era bwensaba Mukama waffe ku luno omulamwa omulundi guno tulwanyise obuli bw'enguzi. Omuntu n'owulira nti alina obuwumbi 2 mu nnyumba ye n'ekitundu ate ng'abantu abamu bakaaba 10,000 kubeerawo. Kale tusaba omululu singa abantu bakufu nga pulezidenti waffe w'eggwanga ne balumira eggwanga nono nga lwabwe ogwo abadde wano alumirwa abantu kubajja mu bwavu ate abantu ne bateekateeka gavumenti abakozi ba gavumenti ne mubba ssente ate obubbi tebuli ku NRM buli ne ku opposition wabula tusaba abantu badde eri Katonda. Manza Haji omukulembeze w'eddiini ate yaleeta gavumenti eno abantu kyekubiriza bannayuganda olulimi lw'ensi yammwe sente ze tulina zitumalira ddala. Ensi eno ngagga nnyo nze nabadde Turkey nabadde Misiri nabadde Saudi Arabia nabadde Dubai bonna obulyake kasaba abujjawo bagagga bavundu naye obulyaza amaanyi nabadde kata nsi kaali kasi katono naye kagaggawadde olw'okubanga obulyake bwaggwawo. Saba obulyake bukendere mu Uganda yaffe ensi egendagenda mu maaso era kyetugenda okulwanyisa ffe ng'abaleeta gavumenti eno tugenda kulwanyisa obulyake bukendere gavumenti edde ku mulamwa gwaffe. Nze coordinator okuva Mukono mutimu muwozi bodaboda initiative. Nsooka okwebaza abateesiteesi ba pulogulaamu eno mwebale kubeera kujja kwongera bino byetwogera kulaba nga bisobola okugenda eggwanga lyonna. Ekyamazima nti NRM erina ebirungi byekoze wadde ng'abantu abamu tebabiraba effe abamanyi oba ababirabyeko tulaba nti NRM erina birungi byekoze. Ekisooka tebatuwadde eddembe ngaffe bannayuganda. Luli edda akasente omuntu yali tasobola kukatambuliza mu ngalo naye kati ssaawa zino omuntu abeera ne miliyoni ze 2 n'azibalawo nga wali abantu abangi newatabeerawo wadde amukuba akatayibwa obulaba ng'amujjako akasente. Ebirungi bingi. Ekirala tusobodde okubeera ng'ate tufunamu embeera y'obugagga. Ku mulembe guno tufunye nnyo abantu bazimbye baguze amamotoka amapiki kati tuvuga mapya oba oliawo byaliwo naye kati ssaawa zino pulogulaamu eya NRM ereese ebintu bingi. Ereese pulogulaamu eza gavumenti tusobodde okuziganyibwamu ngaffe abavubuka wamu n'abakazi. Pulogulaamu nga parish model zitambula era babimanyi basobodde okufunamu. Abantu baguzeemu ente baguzeemu ebintu ebyenjawulo. Ebirungi bingi byekoze wadde nga waliwo era ebigiremye okugeza nti pulogulaamu zijja naye nga NRM eremereddwa okujja wansi ku grawundi okumanya nti ebintu byewereza abantu babifunye. Ekyamazima ebintu bikoma mu kkubo naye nga ffe mutima gwe NRM tukakasa من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nebaza wakitibwa Allah akyatukuumye okutuuka kati era mwebaza yonna gy'atuyisizza ate era musaba atwongere obulamu n'omukisa mu byonna bye tukola. Abasiraamu bonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu n'abatali basiraamu. Njagala okwogera ku Menunula enkya. Tugenda ku Menunula ddala NRM erina kyekozeewo emyaka gyemaze mu bukulembeze okukwanukula kuli nti ye ekoledde eddala binene bye mbadde ssuubira nti yalibadde bituuseeko. Twebaza Allah agisobozesa okukola ebyo era tumwebaza Allah ku lw'omukulembeze waffe omulungi gy'atuwa. Mu butuufu
mukama waffe ayingira mu ggwanga twali abamu twazaalibwa naye wayingirira ng'ensi yonna yataagulwa ababbi bakondo bano bafunguwa mulango nga bajjudde ensi. Museveni bwe yayingira mu bukulembeze ebyo byakola. Ensi yaliwo nga n'emmotoka oba ogenda kubika ova Busoga ogenda kubika Buganda ogenda okuddayo nga bamala n'okuziika ng'essimu oba olyagadde kukuba simu bukubi ogenda waliwo bakubira amasimu ku posita nga wokka wetubira amasimu ag'olukomo. Naye wekitiibwa Museveni olw'obukulembeze bwe obulungi Mungu bwe yamutuwa tuyinza okumwebaza kuba eyo yonna yatugjayo kati emmotoka ze zikyasinza abantu obungi era entambula teyogerwako ebyempulizaganya byangu oba wano n'oyogera n'abeewa ekyo tekyaliwo kati ffe abaali tubaddewo ku mirembe giri tukakasa nti ddala NRM erina kyekoze. Ekyokubiri twalina entalo wakati w'amadiini nga tulina entalo z'amadiini ezitagambika naye nkukakasa ebbanga lino lyenkugamba wenjogerera nga tulina intelligence council ekoleddwa ku mulembe gwa Museveni. Allah subhanahu wa ta'ala amukumbi yetufunidde okuba nti abamadiini tutuula ku mmeeza emu ne tutambuza ensonga nga bulijjo tubadde balabe na balabe. Omuntu ayimirira oluyimirira bw'ati asooka kuvuma n'avuma buli kiramu n'ayita abakafiiri abaki naye ekyo okusinziira ku bugunjufu bwe tufunye n'obuntu bulamu mu mulembe guno gwe tulimu ogw'okusoma n'okutegeera tukakasa nti tewaliiwo muntu akyalina mbeera yakuvuma balala era tuwangalira wamu nga bw'otulabye bino ebikujjuko byonna bikoleddwa nga biri wakati wa madiini gaffe ffonna twegasse era weetuli ebikujjuko ne bikolebwa abaana baffe basomye kale mbakakasa nti NRM nkoonako bikoone ebitono naye nga byekoze bingi. Wotunuulira nguudo alhamdulillah wotunuulira ebyensoma ebyenjigiriza bitambudde era toyinza gamba omuntu eyatambuzanga ekigere kati gendo ndage eyo asoma ng'atambuza kigere. Omuntu eyatambuzanga ekigere bw'ati gendo ndageyo kati atambuza ekigere mu kusoma ne waba alisoma primary ne waba asoma nasali bambala ngatto ekitegeeza nti omulembe gukoze eki guvudde era nsaasira nnyo omwana eyazaaliddwa jjo oyo akyali mu kunnyonnyola nga tamanyiiko nsi gyevudde yaleeta ebirego naera twagala tukyuse ku nsi twagala tukyuse biki naye ffe gavumenti zakyuka nomwaka mulamba ne mukyusa abakulembeze nga basatu twaliwo twabirabako kati saawa eno toyinza kuŋŋamba nti NRM terina kyekoze. Tumwebaliza ddala mukama waffe yeebala akoledde ddala omulimu mulungi era agende mu maaso kubeera obusobozi akyabulina tujja muwagira mwebale Overseer wala Peace and Unity Musumba Rwanda Samuel yakwebaza Katonda olw'omukolo guno olunaku lwaleero gwe tutuuseeko era mukama gwatuyisizaamu okulaba nti abantu baffe bafunye ebbaluwa eziboogerako era ne baza gavumenti ya Uganda ate era ng'ekulemberwa ekibiina ekya NRM gavumenti. Njagala okwebaza kubanga emyaka 38 kati etandika butandisi era njagala okuyozayoza NRM ne bannayuganda mwenna okutuuka ate ku lunaku luno. Uganda evudde wala ate Uganda egenda wala. Njagala kukubiriza bannayuganda tukolere wamu tutambulire wamu bulijjo nkyogera okwagala n'okwagaliza kye tuba tweyongera okugenda mu maaso. Olwaleero tubadde n'abantu abasukka mu mitwalo abatikkiddwa. Ndabye omukyalo omu nga wa myaka egisukka 7 nga musanyufu nnyo kubanga afunye ekiwandiiko okuva mu DIT ekimwongerayo ku buyigirize bwe bwe yayiga n'obukugu bw'alina mu ebyo byakola ebya skills. Naye gavumenti yavaayo nemuwa evudde nemuwa ebbaluwa. Omukazi abadde musanyufu nnyo n'abantu baffe babadde basanyufu nnyo. Kati ebbanga lino lyonna NRM gyemaze ng'eyeefuga mazima bannange twongere okugisabira n'okujagaza abalala. Ewadde abantu emmwanyi endoka z'emmwanyi ewadde abantu endokwa za kooko ffe yatuwa endokwa z'enniimu naye kati wenjogerera nkungula
era otunulira omuti nga gusobolera ddala okuvaako ebibala buli mwaka ate nga omuti guno oguliko ekibala ng'enniimu bannange enniimu eriko akatale k'amaanyi nnyo ettooke lirimu akatale olinoonya ne mu katale ne libula ne NRM yatuwenda okwaza ebitooke era abantu njikubiriza NRM eyongere okugabira abantu endokwaza ebintu byonna naddala ebikwatagana ku byokulima abantu basobole okwejja mu bwavu.